The newsroom, where untold story is revealed. What is the problem with the Speaker, Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. Gwe muganda wangali ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Kubadde kwesika matayi era omubaka Theodore Sekikubo kwoteeka ababaka banne bagenda maaso n'okubeera nga bawumamu omutwe ensonga y'okuleeta ekiteeso ekijja bakamishona ba palamenti banene okubajjamu obwesige nkugambye bagenze maaso n'okubeera nga bamubalira speaker era nga bagamba nti lwaki Anita Among agenze maaso n'okubeera nga alemesa ekiteeso kinene eky'okujja bakamishona mu yafeesi okubeera nga akigaana ogenda ku order paper. Bano nno bategeezezza nti balekeraawo okufuula palamenti ekintu ekitagasa n'okufuula ababaka abantu abatalina makulu. Kakati nno abadde akubiza palamenti abadde Thomas Tayewa omumyuka wa speaker naye ng'ebigambo ebisongovu byonna byolekedde Anita Among. Kakati babano bannamateeka beewaddeyo okubeera nga bamutwala mu kooti y'ensukulumu etaputa amateeka agende mu maaso n'okubeera nga abitebya bagamba nti bwe banaamunyoola omukono oba oliawo anaava mu akantu. Kakati nno Haji Nadduli wuno avuddeyo n'agamba okuwagira muhoozi mpagiramu Robert Kyagulanyi Ssentamu sigenda kukkiriza kubeera nga ntembe tataata ate n'omwana muteekaawo ye full figure ebibye sibirungi. Waneno wenyini wetubate tutandikira ensonga z'olunaku luno olwaleero. Kankwe video eno muganda wange ate tusobole okubeera nga tweyongere wabula video eno soko gyempereka like mwatwetambulire ddala etuukene kweyo omulala yandyetaaza ogenda maaso n'okubeera nga agifuna gwatana ba subscribinga mwennyinaze muganda wange nkusaba subscribinga ate otwegatteko obutereevu nnyo mu butongole kwataawo mukade ogende maaso n'okubeera nga okajja mu personalize okateeke mu all ensonga zonna zitambule malidadi sana. Nze Deni kankwe video eno olabe omuliro nga bwe gunyose mu palamenti ya Uganda. What is the problem with the Speaker, Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. We are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when Gulu, the Speaker Anita Among made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. Baganda bange mwabagenda maaso n'okubeera nga mugoberera era nga mundaba ekituufu kiri nti ababaka ne gavumenti ya Uganda weetuuse yakwefaako yokka. Jjukira nti baba baleese ekiteeso ekigamba nti baagala kubeera nga bakola reforms mu kunonde oba ennongesereza mu kulonda ng'era wano bateekateeka okuleeta etteeka nga bakomyewo ekkomo ku myaka wabula ng'ate babaka ba palamenti be balina okulonda omukulembeze nga ffe ng'abantu eno tulonda bulonzi babaka ng'eri bo be balonda omukulembeze w'eggwanga. Wawe tulaga nze nno naawe. Kakati olunaku olwaleero lawyer oba puliida amanyikiddwa nga George Musisi kwoteeka Nalukola bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bavumirira ekikola ekya Speaker Anita Among ekyokulemesa ebbankaluwa erimu ekiteeso kinene nno nga kyo kisaba butereevu ekijjuddeko emikono gy'ababaka abajja mu bakomishona Wesige nga bagamba nti bakwata mu kibbo ky'omuwi w'omusolo beka tubajjemu obwesige bave mu yafeesi
olunaku olwaleero bagamba bo bakufaafagana naye lwakiri bamutwala mu mateeka olw'okulemesa ekiteeso kino okugenda ku order paper oba olukandago okugenda ebiteeso ebirina okuteesebwa mu parliament. Kankwe ensonga zino olabe bannamateeka butya bwe bakitafusse. Amateeka agafuga parliament gagamba nti bali babatukiriza emikono egibasabibwa ne bategeeza ne clan wa parliament galagira okukiteeka ku order paper oba olukangaga lw'ebintu ebiteesebwako mu parliament gakiragira butereevu. Munnabyabufuzi waliwo lwazannya n'amateeka ne bwe kabanga akantu keyeesigamako katono nnyo naye nga ke kasobola omuyisaawo ku olwo kati mu olwaleero bazannyiraawo. Akati omubaka Betty Namboze Bakireke avuddeyo Nalume Jiko n'agamba nti buno bwonna obukodyo Museveni wagenda okubeera nga akola okuli n'akabonero akeeyolese butereevu nga ku mazaalibwa gaweza emyaka 8 ng'ayambadde omujoozi gwa PLU oba essaati ya PLU. Ono nno kano kabonero ak'enkukunala katugambye nti koleka nti Museveni agezaako okubeera nga assa mutabani we mu ntebe. Nzikiriza mwattu nkuwa ensonga naawe ozeerabireko. Museveni okugenda ku birthday n'ayambala engoye za PLU tekyabadde kusaaga. Yabadde alina message kyaweereza. Ali mu kupromotinga kibiina kya mwana we ng'ayagala bw'ati nti abeere nga yavunaanyizibwa mu kugula oluggi lw'emiryango n'olw'emmanju. Nti ekibiina kino Mwami Museveni asaasira nnyo mutabani we okugenda mu bantu kubanga amanyi tasobola kuwangulayo n'okwogera obwogezi olaba ku mukolo gw'embaga ne bamugamba nti genda ku mbaga ya Kyabazinga ajja akapapula mu nsawo ayogere era nako ne kamulema osoma. Kakati omuntu gwe bakukusa ayitewo nga tayise mu balonzi si nze si Kyagulanyi sina Museveni. Waliwo omuntu atamanyi kuyimirira mu maaso ga bululu. Kakati binenno olugudde matuga Nadduli omu ku abo abalwana olutalo olw'ekiyeekero olwaleeta President Museveni mu ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ntebe agamba nti zino ensonga z'okutembeeta taata n'omwana nze sijja genda mu maaso nakubeera nga nzigoberera kuba kino nakigambako n'essale n'atampuliriza n'asavaali okuwagira omwana lwakiri mpagira opposition naye emirembe gye twalwanirira si gye gino gye tugenda mu maaso n'okulabako. Jjukira nti ono yakamaliriza okubeera nga afiirwa mutabani we amanyikiddwa nga Jakana Nadduli. Ono nno nga yafa naye ng'ensonga ze yafiiramu nazo zaali matankane nga mpale z'Abaseveni. Bino byowulira ebyokuleeta omwana obiwulirako byo. Ekyo nkugambye ekyo n'essale nakimugamba nti toddira kye twalwanyisa ne tukivumirira ate gwe n'okireeta. Tokkiriziganya na kuleeta mwana. Lwaki amuleeta buleesi? Lwaki omwana teyereeta? Lwaki teyereeta? Kakati Amosi yaleeta Museveni. Oyagala akola atya? N'essale omugamba otya? Namugamba nti lwaki akola bw'atyo? Olwo aba atusatinze ddawu bw'aba ayagala kukuuma bya bugagga bwabwe. There is a lot of generals bitwayinza okusolutinga ono gati jangu okukumeesa oyo. Okusinga omwana. Okusinga omwana. Omwana gwe twasanga mu Nasale. Kakati Sale bwe wamugamba taleeta omwana yakuddamu ki? Kati bibye yanamanya bw'anaalwanagana nabyo. Kakati gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera ensonga ezo bweziti bwe zimiridde. Olunaku olwaleero omubaka amanyikiddwa nga Zake Francis Butebi buuyo abadde mu kooti naye agambye si wa kugenda maaso nakubeera nga azikiza okutuusa nga atuukiriza ekyo. Ono nno jjukira kyawedde n'emisango okuli ogw'okweyisa ng'ekintuntu ekitagasa
oluvannyuma lw'okubeera nga yegezaako okukozesa effujjo oba force okuyingira ekitebe kya National Unity Platform bwe baali bategese press conference, poliisi n'emuyoola n'emmotoka ye paka bwe baamutuusa ku poliisi. Ono nno yateebwako n'omusango ogw'okubeera ng'avugisa ekimama, byagamba nti byonna bamusibako matugambuze komuli nsango wabula bamuvunaana kimu kyakulabisa bikolwa byattemu nattima gavumenti eno byetuusa ku bannansi. Bazzemu buto okulaba nga baddamu okulaba nga bantawaaniza ddala kubanga emirundi bulijjo gye badde bajja bankwata badde bulijjo bantulugunya. Ne ku mulundi guno nagaanira ddala okubaawa omukisa okulaba nga bankwatako era ne neesibira mu mmotoka yange nennemeramu, naye ne bavaayo n'emisango egy'enjawulo okulaba nga bagezaako okulaba nga banteekako ebisangosango balabe nga banteeka mu mbeera eno ey'okumbonyabonya nga bulijjo. Kati baagala kumbonyabonyeza mu makooti naye okuyambibwako bannamateeka bange tugenda kulaba nga ensonga eno tulaba engeri gy'ebeera ekolebwako mu mateeka oba mu kkooti y'amateeka, kubanga kino tekiyamba nze nzekka wabula kiyamba bannayuganda bangi nnyo abali mu mbeera eno y'emu okulaba nga kikolebwako bulungi nnyo. Era nga bw'olaba nga batukuba engeri gye batublokingamu okuaccessinga ofiisi zaffe ekavule, bulijjo batuteekako emisango gya byabufuzi, emisango emijingirire, emisango ebiri awo bitategerekeka. Kyekimu na ku mulundi guno bataddeyo emisango emijingirire, naye ku mulundi guno baagala teekako misango gya traffic. Naye twagala okulaba nga ensonga eno tugikolako mu kkooti ey'omu mateeka. Ate kyemotoka emmotoka yaffe baagikwata paka kati kuba mwalaba baasitula wulisitule ne bansikirira munda paka eri, naye kati ssaawa yaleero nze gwe basikirira munda ate baleeta ebintu ebisangosanga ebigamba nti nze navuga bubi, kati nga bo bennyini be banvuga okuntwala nze bambulokingira kuntwala ofiisi zange ne bampa lifuti ne bantwala waggulu paka eri nennemeramu. Baali baagala kunteeka mu kya kyemba, kati mu kubalabisaawo naye ndabisa bito kya kyemba zaabi byabwe bonna abatulugunya abantu abakola ebintu ebyenjawulo eyo mu bitete bye baali bataddemu nga bwe nabirabisa. Kati baawulira bubi nnyo okulaba ng'ensonga eyo nagiteeka mu kamera, abantu ne babiraba. Kati ensonga lwaki baagala okumbonyabonya, naye tebajja kulaba nga bafuna ekyo kye baagala, kuba tugenda kulemerako paka kuba kino kiyamba bannayuganda bonna. Akati yenno Nakangobi Jennifer Furufiga awuno avuddeyo lagenda mu maaso n'okubeera nga alombojja obanga ayogera nti abaana abagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa bonna babatadde in her favor oba genze mu maaso n'okubeera nga bonna babata ku lulwe. Era n'agamba nti Museveni yategeezezza nti ye yeeyimiridde abaana banene okubeera nga bateebwa, wabula ayongeddeko n'ategeeza nti abaana bonna bazza emisango era bagikkiriza. N'agamba nti ekyo kye kyaleetera Ssewanyana n'okubanga asirika n'esseggirinya paka kati kubanga bakimanyi nti Nuupu ye yakulemberamu ebikwekweto byonna eby'okukola obulabe n'okumenya emisango mu ggwanga lyattu Uganda. Kankwe ebigambo bino obiwulirize obirabe naawe ali eyo. Omanyi bw'ogenda mu makomera mukolera ku muntu kati nze ndala ennyo ogenda ku apa era nyongera bakubira omulanga bawuza nti Bobi Yanga yafa. Bobi Yanga gyali mulamu, temwagala kumulambula, temumufaako, mwavuddeyo kumubika. Ekyo ekyobuliba kyemukola kikyamu. Bayibuli egamba nti oli mulaba telulaba mukisa. Nze Bobi Yanga mulaba iruuzira, ayamba na uniform ya red. Mulaba nga ngenza olaba ku sipapa, ngenza okulaba ku basebuufu. Nina mikwano gyange bangi bemba ngenza okulaba iruuzira, nze naye mikwano gyange bangi angendayo nnyo ku apa. Omuntu nawe otamulamalako nga aliruuzira mugende mulambule ku mikwano gyammwe, naye mubika Bobi Yanga nti yafa kubanga mukozesa obulimba mufunika bampaane mufune ssente z'ebulaaya. Recent we nagenda abaana abo ne balabikako nga bakkiriza misango beetondera pulezidenti. Waliwo yagenda omukulu yatuma abantu ekitalya. Kino kyekyo genda nnyina bwino ne fact. Bwe batuma abantu omanyi bano abaana bali mu makomera ganjawulo. Omukulu oba omukulu? Eyeyita omukulu. Yatuma abantu ekitalya. Omukulu oba omukulu? Bogerezeganye n'abaana bano. Temukkirize misango musigale eyo tulongere okulabisa Museveni. Ngenda bazimbira amayumba, ngenda bagulira amayumba n'abalala ngenda batwala ebweru. Jjukira bw'ogende omukomera oba kitala kulaba tebakukkiriza olabe musibe wekka. Abo ba osi b'amakomera baani babeera awo bawulira. Tolowooza nti nno
ojja kwogera ebigambo byo nga tebawulidde byoyogedde. Bw'oba ojja kwogera ebyensimattu oba olina ebintu byozze nabyo omusibe omulagira yeekola ebintu bakulekaawo, balina okubeerawo awo nga bamukuumye ne mwogera. Ono bagenda nga babagamba bannange temukkiriza misango, tulina okulabisa ono omusajja era mwesigale nga mulabisa, tugenda batera sande ku akawunti tubazimbire n'amayumba, mwemugira mubeere eyo kasita mulya mwebaka tubawa ebyokulya. Kyeki kye nali mbabuuza nti abaana bano bakkiriza emisango ne bafuluma ofiirwaki mwe ne mugamba ne munvuma buvumi. Naye n'ensi yonna yagira kiraba nti abaana bendi baagala kufuluma ate gwe balemezaayo. Era nali neebuunya nnyo Allan Ssewanyana ne Ssegirinnya lwaki embeera eno yaliwo. Bagamba nti abamu abali behind okulaba nga Ssewanyana tebavaayo bebo bayita ab'ekibiina, bebo bayita bannaabwe bakolanga kyamaanyi okukwatagana n'abakulu ne mu parliament okulaba nga tebafuluma, kubanga bwe bafuluma bo baba tebakola, bwe bafuluma baba tebafunamu. Kyofuna Ssewanyana mulaba neneebuuza ne Ssegirinnya musajja twakwata yogera yafuuka oba kati munange yafuuka nga mawobe. Mukama kana tusaasire. Ndowooza ensonga muzirabye nga bwe zigenda mu maaso n'okutambula. Siyinza kuzzaako kigambo kyange yadde ekimu bwe kiti okuggyako okubeera nga mbagamba kimu titusinkane mu mboozi zaffe endala nga bwe tuziteekayo ku mukutu guno. Nsigadde nzeddeni lwaki sibasiibulira wano. Mubeere bulungi, mbaagaliza banywanyi kyemunjagaliza, naye mbakuutira okwagala ennyo ensi yammwe, okwagala mulirwanaawo oba oliawo ng'ebitabo ebitukuvu bwe bitulambika. Kale tusinkane nga Mungu asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.